gwensobola okutambula naye ne tuwezimba ne tu growing together ne tukuza omwana waffe bulungi. So to me it was planned. Naye however much sometimes you can plan ogamba oba kanindemo, God always also has other plans. Because we ask him for very many things. So singa time yatuuka, and that was one of the things when I'm Sabba. I always say that I want to be a mother, I want to be a family woman, ate nga ndi celebu, ate nga ndi wakabi. So that was one of the things I asked God for. Singa nagamba nedda nengamba no, I'm not ready. Ate nalibadde nga nze yekubye muki ekiraka, because yachireta, and that is what I wanted at the moment, and it came and I embraced it. Okay, Nazaala. Ever since obadde tonadda like mu public. Yeah. Chichi. Obadde okyetereza, obadde ofaanana bubi, otya okudda. Chichi. Ate ndo munaye kyenyiza okugamba nti mpapye n'okupapa. Bwe wasooka okuzaala baakomyewo. Ate abaliwa. Wazaala mu wasooka gundi ozaala. Ani. Gundi. Somebody wali omuntu yakuzadde omuntu omukulu, ze ndi wano kyali omwana wa ine emyaka emeka. She's just 3 months now. We made 3 months last month. Yes. Somebody almost agenda kola mwaga. Nina obuuza ebintu nawe ebyo byonna byaggwadde biwali olina okusooka. Yes. Papa bakikugira ku myezi 6. Watu nakola ekikulu. Bintu ng'omu byagala nnyo mubirira ku speed. Nolwatugawo ng'olina obuto olulala. Nedda. Olaba nsobodde okubeera nga neekuuma for all that long. So kati right now, era doctor yangamba, right now you have to be very vigilant. So why? Why? You're so fertile? No. Omuntu yenene ekyo bakikugamba. Yes, bakikugamba within these months obeera okyali very fertile. Oba olubuto anytime. Yeah, so very careful. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi assaajaganyanga ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaku kansiraatu ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75299346 olwo obe ng'ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Nino Lwaki onkopa? Bulijjo tuyamba abugalubindi. No, I do. No, I always do. Go check my videos. I do. Excuse you. Tetugenda kikayanira I do. For the time I've known you. By the way. Biduli amaso gali malamu. Kadizeza amaso tegakyala bulungi. I had to look at you like carefully. Wakola BBL ogobaze okuzaala oba. BBL? BBL eya wano. Wakola eriwa gwe tubulire. Nze wano leka weyongedde. Ebeere yeyongedde. Ebeere kali yeyongedde. Abaana bagenda okudda mu bakuvumula abakuvumanga loli. No mana gwatabukire wa TV. Nali nokubatabukira. Ngakubodde shamings. Yes, nali nokutabukira. Kale waliongera mu bwongezi. Naliongera ku bwongezi akaana kakola ki? Kafightinga nalyo kalwanagana nalyo ninkagamba lyeriyo. Tuka overdose. Lyako mukama yakatona mukama tasaako. Oba ligwako babiri. Ate banakola ki? Ne Junior. Lego dina yozo njagala okubuuza. Ngala kubuuza. Gwe mwatandika ddi? Okola ki? Gwe ne Junior. Junior yali. Junior simukana wa Kizito. Tebena ko luganda. Kizito yali. Ba manager we bani? Baliwa. Black good bajita black and HIV, black and black magic. See about oh nane HIV. No, but black good see go dio management. Black magic. Ani ali monga manager. Abalimu. You know, always sitera kwogera about them because tewampa nkokulukusa to disclose them. Sagala abantu no, fe tubamanyi.
Yes, what stops you from okwogera erinnya lya tata w'omwana? Okwogera erinnya lya tata w'omwana? Because it's his own business. Okuzaalamu? Yes. Nga bwakumanaging? Gwesoboleke. Wacho wayiriza. Nali sikitegedde. Naye nalaba ekifaananyi ng'omusajja atunudde ne ngamba omugongo guno ngumanyi. Wagula bwotya? Oli bisexual. Oli bisexual wagulabirawa. Wagulabirawa. Yamaze naye ebbanga nga mulaba. Ng'okola otya? Okuva nga ali ku John Black. Ne ngamba wagobya John Black gwe. Tompayiriza. Nga bagenda kulabirira mukazi waabwe. Tompayiriza. Bwesoko okube wano. Twali naye tonneeweesawesa bugalo. Ye wakiikuwa obugalo bwange. Eyo management erina oluganda ku John Black. They are related. I do not know. You know. No, I don't know. Family wende wajingiddemu kati oli munda. Gwe ogende lino okyalo oba okyadde wa tata w'abaana bo. Era banatuuka kwanja John Black alina okuyimba wadde yawukana nabo. Bamanye nti wazze mu kika John Black ekyakimanyi. Akuyimire Why are you mixing business and family? And my business, and my personal business. Kwe. Anyway, tulina Sabba Mukisa tuli ku That Truth Media. Just go subscribe for ako kabadde just katiza katini. Tubadde kutiza katugenda mu movie. Ojajiza nya no weka. Oja kubeera nga gwe star weka. Manze film star na fidde. Mweno movie nze kibanda ono star. Aino malirizo omuzannyo gono. Negwe bambi Kongs. Thank you. The baby? She's very okay. She yeah? Oh, yes, that's nice. Yes. Wamutekayo ne tumulaba ne tugamba yes. Kwe byatandika dino gamba nga wazaala very fast nga demu. Kwa omujja mu industry ebisere ebisinga. Oli agamba let me first do business. Malo gituusa gye njituusa then I can look at ebyokuzaala. We've seen abayimbi abakusookamu abamu bana kuzaala. Why did you give birth very fast? What lwaki? Because me as a mother nina my own plan. Like I don't move on other people's sitambya ku plan yabalala. Tinga wogambye we have seen artists jasoka no. Nze ndi mother. Like I'm not everyone else. That's why when era bitu yanga abantu biba surprising and hey, why is she now doing a concert? That is me. Chenjagala. Kosa tujireke. Kosa tuzamu emabega. Gwenga bwotyo bwokiraba. Gwenga bwotyo bwokiraba. Yes. So nze byange ebintu byange mbikola nga nze because that is me. It is no one else. I make my own decisions. Ngira mbanzi baze ntino. After this, I'm gonna do this. After this, and everything chibera mu challenges. So omuntu ayinza okuloza nti kaninde mpaka ddi ate kyenjagala ogamba bakyala abayimbi bano badde bazaala kati if they want to kubanga omwana wo obukadde amenya ati agwa tanatuukayo ati agwa amenya tegwa tanatuukayo nze nazadde at this age naye nindabira ddala like oh my God, because ndabira ddala tosobola kwera ng'oli 40 something where you over 50 something where you need to be retired and relax ng'oli mu kuyonsa. So you rather be doing these things step by step nga te okwasagana ne career which is very okay because I have told them come here chituwa. So me I enjoyed the experience and I was like okay, so this is it, let's move so abera nga mu studio naye nga wolowooza ne ku byokwegatta ate nyizo kubanga ndi myaka bwegiti nga soza kubya kwegatta ebyokwegatta bya kya butonde byakusingira embaga etanyumye ate embaga ki kubanga this time gye wali fulumiza music omungi waberanga mu kitanda gwanyaga biwona kubira zihiti na disiri mu kitanda njemazi ate wamake no masa jangu ncha tulinayo program jangu nji olaba gwogenze okujja wano leero ngobadde mu kitanda no musula mu kitanda nange sula mu kitanda kana togenda togera ku kitanda kana kadolaka ka mwana mama awulira akatanda we omanya gundi eriwo kati sawa zino buli muyimbi ndoza alabika atunulidde bintu byakuzala kati your music like was it planned music what walabanga a relaxing muko katini plans ezimu was it a holding omuyimbi because by that time wetwalo nze nganze when awoleza ntino competition y'abaana abalala music yali azze nga batandise okuba nga manyi nti Martha already abantu balina they are creative bayina bwe bayinogira ngendo okulya ati Martha ali lubuto tewa tekamu kandi tulaba nti wagiramuko ka step back. No, there's no step back because
First of all, emyaka gyendiko, emyaka gyejo, I'm very ready. Era tewali wayinza ogamba ye banne yadde mbeerera yabadde ki under age. No. Ekyembeere yagenda oyina emyaka 3. Yeah, Darius, come on. Tewali under age. I wasn't under age togenda gamba nti ye Martha kiki yakoze ekikyamu, tewaliwo kikyamu. Ate n'ekirala, time eyo ey'okugamba nti no, oh, let me wait until wentuuka wano, nagikola. Era we nagituukako ne gamba okay, yes, I have a foundation. Tewali muntu wano Kampala gwosobola gamba nti no, Martha Mukisa atamumanyi. The brand is standing weri. So it was also time for me to do Martha Mukisa, a leg, like some people begin to kulekanga bagamba, yes, mami yoyo, mami yakola kino, mami atuyigiriza bino, because besides okubeera nti no, music, career, being a celebrity, at the end of the day, you also need family. So as I was doing music, of course, nali netegeka ngandaba nti no, I'm also getting a good person that I can do this with. Gwensobola okutambula naye, netwezimba, growing together, netukuza omwana waffe bulungi. So to me it was planned. Naye however much sometimes you can plan ogamba oba kanindemo, God always also has other plans. Because we ask him for very many things. So singa time yatuuka, and that was one of the things bye namusaba. I always say that I want to be a mother, I want to be a family woman, ate nga ndi celebu, ate nga ndi wakabi. So that was one of the things I asked God for. Singa nagamba nedda nengamba no, I'm not ready. Ate nalibadde nga nze yekubye muki ekiraka, because yakireeta, and that is what I wanted at the moment, and it came and I embraced it. Okay, Nazaala, ever since obadde tonadda like mu public, kiki obadde okyetereeza, obadde ofaanana bubi, otya okudda, kiki? Ate ndo munaaye kyenyiza okugamba nti mpapye n'okupapa. Bwe wasooka okuzaala baakomyewo. Ate abaliwa Wazaala wasooka gundi ozaala ani gundi Sambadde ali omuntu yakuzadde omuntu omukulu, ze ndi wano kyali omwana wa ina emyaka emeka? She's just 3 months now. We met 3 months last month. Yes. Somebody almost agenda kola mwaka. Nina obuuza ebintu nawe ebyo byonna byaggwadde biwali olina okusooka. Yes. Papa bakikugira ku myezi 6. Nakola ekikulu. Ebintu ngo mubyagala nnyo mubirira ku speed. Nolwatugawo ng'olina lubuto lulala. Nedda. Olaba nsobodde okubeera nga neekuuma for all that long. So kati right now, era doctor yangamba, right now you have to be very vigilant. So why? Why? You're so fertile? No. Omuntu yenene ekyo bakikugamba. Yes, bakikugamba within this months obeera okyali very fertile. Olubuto anytime. Yeah, so very careful. Very careful. Mbadde njakubuuza wali nti ogamba nti opapye n'okudda? Yes. In papier, actually, you should even be applauding me. Omanya manjigedina wano. 3 months. Twaka 3 months just a day ago. Yes, so in papier no papier. I actually started. If you go back and see my videos, because I've been doing challenges for my song, Haniwabe. Nathan kozikolera a month after. Nakamala okuzala. Because me, I'm wired that way. I cannot just sit there. Nze manyi healing process yange etambula when I'm doing something. Era ngamba nnyo abakyala, because sometimes you can be feeling guilty. Kyate omwana, maybe I should be bonding with my child. Ninga woba goyagala kuliramu, it is okay. Naye woba owulira nga kyekikukkakanya, because first timers, it is a lot of stress. Oba owulira oli stressed nnyo, buli kimu oba okiraba kipya nnyo. Was your first timer? Yeah. Tokola nkabosho? No. Gwe gwasoose gwe okuzaala? Gwe gwasoose omulundi gwange. Okufuna olubuto n'ozaalira? Yes. Luli wadde okozesa bu after sex pills? Mbadde neekuuma ng'era omuntu yeekuuma.
ng'omuntu era we yeekuuma gwe weekuumisa gundi ki eyo yennyini otekoza kondo yes era nze gwe tokikozesa tekukolera bulungi you don't like it bade mbuze gwe yazadde ati babazadde tuwate tukyagikozesa kati mbuuza gwe ate nabakuzaala what do you use? I have 2 boys and 1 girl ogamba kati you know my boys the 2 boys. No, I haven't met them, Darius. I think Darius will be watching Nakuchawa. Because I haven't met my boys. Yes, like but is that really them. Being friends? No, yes, I know we're friends. We've na ye hanekulu kamuli wali wala. Kamuli owebusoga obo wa ne wano. Wala na ochogede wano. You haven't been plus was the mwala. Yes. I have boys. You have boys, Darius, are your boys handsome? Hey, whoever sees them. Those boys are going to bring back baba itabani abazukulu before. Mama wabwe yani, I have to verify kubanga. Abana bano, DNA matters. Mama wabwe jajja wabwe yetawuni clerk we kabale. Ati nozo ulira. Pudi lineage, because I'm raising a very beautiful girl, Darius Sagala, oberaho wateweso ku mwana wange bichi. No, you have to raise good boys. Okuveda abana babookingira because naye bakubookinga bu bookings. Bambooking. Ne bakuteminga. Wakananga Wange. Darius yogera bya bulimba. Obe bozi tujinyumye. Tobinyumya kubanga tebiriyo kati wakyagala kulimba. Wakimbalima. Gwe aho baduchangamba. Then we've not seen you know mwagera ne mukyala. Mwakola okwanjula or any function. It's as if I think the dad mumanyi amuye muntu ali so ntine ebintu abyagala mu proper line mwami wankoko wana yava mu family ya music bijebi tola bati no yinzo kubanga yagira ya papa nga bakututeka ondoka ku byedinisa. Yeah, it might look like that to an outsider. It might actually look like that, but Chirunji Nyonti, you've even mentioned my dad. My dad prioritizes happiness first. Kuba at the end of the day, gwe aba kirimu ekintu. So prioritizing essanyu lya muwala we okusinga ekintu kyonna. Serious abantu bangi nyo bali baagala nno okunkuba emikolo. People were na queue. Era obusungu bwola obuli gwe Darius gwe ebisajja byaliyo nga byanyiga ate ndi mu binyo. No, I mean byanyiga nga togize byo abantu mutasoka nga bagala kuba mikolo naye nga gogamba nze love. No, what I'm saying nti abantu babeerawo, but then sometimes obeera nawe ina kyokola ki kyoyagala. So ebyo byonna biyinza okulabika nga ebiri ewala nga nti tetwabikola naye nti si buli kimu kyoba nakugambye nti si buli kimu kitambula nga gwe wandikyagadde. Nandyagadde of course as well I would want like okole emikolo and all that to but nze nsinga kwagala okugumiza a relationship however much ti omwana yajja naye she came. We are happy about it. Kati tuli mukongera kugumiza with her coming. Tuongera kugumiza when the time comes. Inshallah. Nange ndi kutuka kwede sanyo. Because life jolimi ya showbiz. Twali tusubira nti wabatandika speculating anti you pregnant. Nga tugenda kulaba okukyala koza abambi bona babikoze nagamba abagenda kuntwalira mbitu asagala abantu baberenga bangamba kawundoka kubyedinisa omusajja yanko ne okukyala okumanyi. Okukyala okumanyi. Yeah, mugende wasenga. Kumanyi. Yes. To introduce the guy. Do you know how sacred it is? But you go to showbiz. No, that's not to me. I mean showbiz, but not when it comes to something like that. Bigger things, I think yes. But when it comes okukyala, era abantu bakola nnyo ensobi. When it comes to okukyala, it is a very sacred thing. Yes. Kuba mukukyala, mwe muva okwanjula ne mukola kiri eri ekikola ki. Yes. Yeah, so kama wanatusaasira
tulituuka ku But there's a sensitive question njagala because these days we have single mothers bunch. You in music, the husband is in the music, baby daddy ali mu music. No, he's not. Kale tukivuddeko oli mu music abantu abakulaba bangi. Because he's in music because I'm in music. He's in music because you're in music. Yes. Because if he does not support what I do, then so he's in music because I'm in music, and he has to be in music because I'm in music. I have to be in whatever he's in because he's in that. You know, she's supporting us. So ogenda okutandika music gundi ngo already guy mwelaba. Ani baby dad. Ndijja ne kunyumiza kuje twatandikira. Awo nga bantaddeko empeta. Sina simu. Oyina simu yo. Njagala bide ebifaananyi bye wakuba ebyago. That is simanyi biki. Father's Day. Yali Father's Day ebifaananyi bye wakuba yali ki. Njagala kulaba ku bifaananyi. Oto byagaza ki? You just ojagala omanye nakuzuba okwanya ebifaananyi biri lukero ojagala. No, gwe bikeberere eyo nze byekabe njagala ompe. No please. Byena baterayo gendo olabe gwe nabiteekayo on my dina bye badde njagala ebyo byennyini wateekayo. This distribution njagala okukola wano. Nedda mukwana. Tojja ku describing simu yange. Simu yange zijina. Ako bako simu yo kuli ebifaananyi ebyo tugende ku TikTok. Naawe mufuta ina simu. Mata nedda. Ekibuzo kyange kikomawo. By the tusoke ku kyaba single mothers. These days, kya single mother tikikyaliko. Ani obani. Obani, yes. You oli mu business eli hectic. Wazadde olabwa abantu bangi. Very many people approach you. Abasajja ennaku zino beetamwa. Bwakulaba n'omuntu n'oba munyumya museka agamba ono batandise omukwana. Jukira etteeka lya divorce lyakoze ki? Oba abasajja okunoba yayise. Are you ready for all those challenges? Nga Martha Mukisa oyina byoteese nti nno binonze wembeera single mother kuba naye tugenda kulaba mu kamera ng'okuba enduulu. You left me, you thought I would not be there. Ngawe wamukubidde akahani wabbe. Nkuba akagondi tondeka kemebwa kuba ku kyalo kuliko ne bannobo nabo kubakubadda kati nga tandise owunga n'omuza bulayini. Darius, ekisokera ddala ekintu ekiba kizze sometimes mune oba twekyalina kyakola. You cannot run away from something that nange ebiseera bisinga mulemezaamu ng'abakazi. Yes. Mukulemezaamu omwo ne muvaayo ne mujja public. Because love is love. Ate love eyina ebintu byetuma nawe oba tokitegeera oyinza n'otukenkera n'ogamba oba nakoze byaki. Naye kyenyinza okugamba kati when it comes to me era bambi so sad to people that ababeera ne bapartners baabwe ne bita working out. It is okay. Sometimes si oyo it is okay to move on. Ate waliwo n'ekimu oluusi tuba tutya ne Mukama asobola okugabirira n'okola ki n'obeerawo. But what I can say when it comes to me kyova nasoose ne nkugamba ndi mukunyikiza. I want to make sure that I have a stronghold. How do you have that stronghold? Kwekuumira mu Mukama. Kubeerako ne values. Gwe ng'omuntu. However much n'ebyo byonna osobola obikola naye nga si muntu wo. Time netuuka era siri kigaana weeba time etuuse naye nsaba tekikola ki? Tekituuka. But the heart okira mu mutima muli nti ekyo kibaawo. Ekibaawo ate tobirabye. Tubiraba bibeerawo n'omuntu olaba n'abantu ba pastors what you know it happens. So if it has happened, accept it. Omuntu oli ate mubeere free because you have someone here in the middle. Abagatta. Yes. So you have this other person. The more when mubeera ne nkubagano, this person is affected. That's why abantu bakula netu abantu nga abantu bali very bitter, abantu banyiivu
because of how they have grown up, how the parents wetubayisiza ate ne tutabira baffe ne tubanenya ne tugamba omwana wuyo yayonooneka naye ng'omwana ono alina obusungu ku mutima buvudde what from childhood. So we should know that abantu tubasanga busanzi enkya wali kati okay wadde niwe mubeerawo paka waafa era ogenda ku different naye omuntu gwobalabako wali ng'omulaba agenze n'omuntu omulala nga temwabadde mwena olaba yali akukola abikololi ekyokufa kiri you move on ate ojja kusanga someone who's given going to treat you even better the way you wanted to be treated. So tubeeramu n'emitima egiri forgiving. It is not easy, Darius. It is not easy. Kale bwakuzzaako nanga ng'osigadde oli mukyala naye nanga akufuniddeko mukyala muno. Ekituufu kiri nti nzeyo sibeerayo. Tofumba na mujjawo? No. Leka. No, Darius, no. Takulese buli kimu asigadde akikuwa wooli. Darius, no. Naye namwe mulimba. Yes, it's okay. There is nothing okay about it. Lipstick never mweno oil tank. Negena mweno oil tank. Kali. Oli la tekisoboka. Tekisoboka. I know. Nze nganze sikisemba sikyagala era nkisabira kireme kubeerawo. Comments ezimu obadde oziraba getting ngoli pregnant biki awona biki awo nomaze okuzaala abantu bali bagamba music wamuva tebakyakulaba. Your music is no longer strong as before. Yes, everyone has their own perception when it comes to nga omuntu wakolamu emirimu gye. Era bakola ki? I feel their pain. Kwa bamu banjagala nnyo that ate balina we bandabira we nina okukola ki? Okubeera. Naye sinze. No, nze driver waabwe. Nze nina ate wenjagala ate okubateeka. We nina okubeera. Bayinza okunjagala ate mbeere wano ate naye nga, you know? Mata okukwekaza. No, si kwekaza. Abantu bakusaba music. No, bring the music oligwe bakumanyiddemu. Promote the music wewe you promote. No. Bawe egondi. Batere ebyokulya ku plate abantu nga babira bakowe bati. Tebakyalaba mmere ku sowaani. Emmere weeri era let them go on my YouTube. Let them go to my YouTube channel. It's because it's wembera nga nze nyirima akakyenfunge kyolina okukola. But togenda fumira abantu bintu kye bataagala. Ate nga lwaki? Omanyi obudde bwenteekamu. Auntie, that's time wasted. To cook. No, it's not time wasted. That's why Chovara Mukisa to those that are prepared. Then prepare yourself. I've been prepared. I have a new song that is out. Haniwabe, I have music that is out. No, please. Music. My fans are listening to the music. No. Ogolanya abana bali mugamba abantu baabwe. Yewe tukifuula official. Ngakulemye. Ate. Wakifuula di official. Ngena kifuula official one time. Era mbere nga ngamba yewe tukifuula official. Musindikiriza. That's pushing a guy. Akoleni byatatusa kukola. Okola ki? Oli mu musindikiriza. Kyokana n'ennyimba ze tuyimba eza love tuba tubasindikiriza. This is message. And there are lots of people who are in that moment. Waliwo omuntu ayagala ogamba bafunira mugongo. This is message that we put into this music for people to relate to and enjoy. Talk about it ekyokufunya omugongo. Then the guy nagufunya. You know? This is message. Then Darius nagufunya. Then later, no sabule empere. Yagufunya wamma. Ayo Junior limanyi. Sorry now. Kakati. Abamu bagamba you got disappointed with the turn up with the concert gye walina. No gamba yo wae ya music asokemleke kanzale. Nti da gundi concert gye wakola. Yakutwala mu depression. With ebigambo analysis eyagirako critics zone ezagirako ne wetamwa noga katandiko zaala. No. Darius knows it. I'm a very, very ambitious woman. Ate kyenjagala nkimanyi, ate wenjagala okubeera mmanyiwo.
one thing I can tell you, we all have expectation of ekintu etwandyagadde kibeere. But if it doesn't turn up that way, you be grateful the way it has turned up. Me, I was so grateful with the way concert yangu we are turning up, because I was very, very energetic. Yeah. I was very nganine subi lingi desitabiranga nako. No, teri ayitawo. Nganine subi lingi. Do you know, being in a state where you've never felt that way? It was when I'm doing that. Natekamu amaanyi mangi, nenjiga ebintu bingi. The things I did on that concert, I learned a lot from it. No gamba be experience you have. So if you say it was time wasted, nganze nina process je nayitamu even the process jogama mbuno banene getting a depressed, of course, because walo wotuka abantu basobola okwogera ebintu nibange ebikumalamu amaanyi. Yeah. But at the end of the day, do you stand up or you just fall? Many break, many back coming up later slowly. Abamu basigala kwa batonde bwanga bamanyi basigala bamanyi. So it comes with a lot. Yes, and you cannot even compare a child noga mbuno katinadam. No, this is lifestyle. Tinga Gudaras woli wano ukola guno mulimu. It does not take away your lifestyle. Yep. Obulamu busigala bumuvinga. Ndi mukyala nkuze kati awumwina kusanyuka omuyimbi wa fenno akola ki? Mulamu. Ali strong mulamu. Because I gave birth naturally. Yes, I gave birth naturally. Awumwina ku Ebeere. Ku bubu well. Ebeere walikola Ebeere. Era bade bagamu ne Ebeere ngali basuseko ate lolengera basukako nnyo. Tubikola. Darius ate Ebeere wakola Ebeere. Bubu LL. Kati nkambuze gafala. Kati wali olikola coach. Wali olikola coach. Nali ndikola coach. What was the reason of ditwala ku Ebeere? Told chwagambudo after birth ombili go gwechusa ate. Yes. Nati kati bubu LL yeyongedde. Nekola naturally. Anga tumulimu amata obuji obusera ate no muna esibunywa obuki no ngamba mugundi sinywa porridge. Right. Right, because me naturally ombiri gwange guli oja kupaluka. Yes, so I decided to just let obobombu sindike aside. Banango oli mu motherhood. Jenjagala nogenda mu nyumize how the motherhood is taking ino kwa tukyali eno. Gwe ogenda okujja ku stage okuyulika Nika. Ngolwedo lili buto. Nika yage yayulikako. Ku stage? Dero so achona. Akatuli? Akaliwa. Nkaina ne ku TikTok ya. Walaba bubi Darius, walaba bubi. Uwagira boti nogezaako ku staba te wa staba pale ya demo. Walaba bubi. Walabi oba those pants ezwe nga zo zi kala yazo katula wangeno ekiro eyinza okulabikanga. Ngulabikanga ki? Ngulabika ki? Sitegedde nga skin. Si tewali nojikuba muno oluyimba ntino ki empale yange yulise oluyimba lwakubaawo sebo wakubamu oluyimba nayimba kebo negamba ntwala tubale chuse tama. Abana bakugamba tuwaina tama. Akaimba kinafulumya within that time. Yes. No, akaimba that song try to gana do fulumya before. Nemuka muline pale yulike ku stage siga kyali plan. No. Try to know ngatwa naka recording adda. But how do you be there ngatoina tama? Ate tama tolina. Tolina tama yo. Waliwo mimi yali asinze nnyo okulemezaamu ng'ekivulu kyo kikoze ki kiwedde buli kimu. Omujjukira omuyimbi asinga okulemezaamu ennyo ennyo ng'ekivulu n'agamba ogeze mu depression biki toddamukola ebintu byemuteetegeese biki kati erinnya lyo tokyali sisaaga kati bakuyita osaaga biki. That was Kapakat. You guys are reconciling naye. Reconcile about what?
kuba wamudizako kolo muno muddamu no naye yali alemezaamu mwatu kuba mwena muli bayimbi mwatuka ne mukita. There was nothing to reconcile about. There was nothing to reconcile about. So kali musobola nokola collab in case. If she wants to work, I'm very okay with it. Tominaako buzibu. Sirinaako buzibu. Simulinaako buzibu because we're in the same business. We just want to make money. However much you know kubeera ng'oyogera but are you making money? Okitegeera at the end of the day we have to mind the business. Obwogezi naye nga tokola sente. Ate nze njagala nnyo abantu abatunuulidde business. Because kati nze nina kyendagawo but at the end of bwayogera olina kyolagawo okitegeera. So in the city, like other artists who have to just wait for people to do concerts and then but yes me nina amaanyi however much olaba abantu bayinza ogamba muyimbi waffe tumumisinga because they balina music ono gwe bawuliriza bagamba atwongere. I have classics when you listen and there are classics also akijjawo. There are big songs. Nakaliko oyogedde wali emabegako tolinga abana bayimbi alinda omuntu akole concert ajayimbireko. No, I'm not that. Gwe mu line yabakola concerts era we bazigira list muri. Yes, we bagamba nti no ombeerawo we ngamba mbuno bambukinzewa I'm the headliner. Yes. Olaba tabera nkuba headliner. Gabera bakole nnyo. Era naye kati ngenda kuddayo mu game. That's why I told you, hey Darius, this reminds me of the old good days. Yes. I've been feeling like, oh my God, I'm now in Nkomyeo kati. Mpulira nina that energy where we started nga, you know, nga manji nnyo. Nga ndi very obanchi tete ngo muliro That's how I feel again. Era kati nkomyeo the baby akulebibye naye nga we myezi 3 gobo yangu kuba lulina dendo was nadinda bange yazala le mabega ko ne myezi 3. That's too fast. No, it's not too fast. And that's why I told you me which I'm going to be call on my own pace. I'm sina gwengoba. Sina gwengoba. Techina chechinzijako because I've healed well. Nina man techina chechinzijako kujana netulako nawe for hours. We talk about, we catch up. Abantu babulire, there is music that is going on. Then catching up with her. Yeah, omwaka gumu wanaweza omwaka oyonsa ngate abawala temwaka yonse naku zino. People don't want to breastfeed. Kati is already bere dikomeri kati wachimba siyoza. Era newe nkola atya dio diye. Omala nemene kushabere dikomeri. Choka omala aliogerako wano nonyiga nnyo n'omuddiza omuliro. No, oliogeddeko otya. Ne kati wano ndiogerako bulungi. And how is motherhood treating you? Ebintu bitambula batya that side? Ebintu bitambula bulungi. Because it's a new good experience you wagenda. Yes, ebintu bitambula bulungi. I'm enjoying it. I'm enjoying her. Mukama tusaside. Is it overrated, underrated? It's your motherhood. What do you mean? Because wetulabira nga bazadde baffe nga tubalaba nga tugamba naye mama olabira ddala ne omala kituukamu kati gwe okusinzira ku mama wange gye yakutreatinganga mu baana ebitu wabirabangewa kuba ku baganda babato. Is motherhood easy or? Of course it's overrated. It's a full-time job. It's a full-time job and respect to all mothers. Yes, it's a full-time job. Ukatulaba andi one. Naye walwa ka percentage ko bongo kali eri mukama wange. I know. Kali eri mukama wange. So but it's a beautiful experience. Ina bingi nnyo byekuyigiriza ate ina ne line mwekuteeka nova mu bukacheri Vijay Junior bita bukacheri. Nova mu kacheri kati nofuuka omukyala ovunanyizibwa agumidde aina responsibilities ate aina vision aina jayagala okola ki okutuuka olina kyogoberera kyokolerera
people to abanakulabirako. Kati olina gw'oswalira. Kati ono nina okumulaga nti togwamu maanyi. Biri ebintu badde okola ku stage n'ojja empale n'eyulika kati okyasobola kuddamu bikola. Ate n'ebyo nabyo ndi mugamba nti if something like that happens, si egwe yakasooka. Agenda bamuyimbe? Rather, no, asobola okubeera anyway. Kyogamba tosobola kubeera ng'oli ku mulimu. Empale n'eyulika? Mama n'aba yeegayulira buli omu. Ate nze yange okuyulika kubeera wali weegala ku stage. Okay, let me give you an example. Okay, let me give you an example. That day were later the best performance. Let me give you an example. You have a girl? Yeah. What if she comes back ewaka nga yabadde atuse mu nsonga ze? No, that's not different. No, I'm giving you an example. Okay. It is almost the same. Ng'ali mu class. Skirt ye n'ejira. Netoba. Do you know ekyo kyokka kimu frustrating n'awulira wano ku mutima abaana bonna bansekeredde abaana bonna. So those are things she needs to know that they happen in life. But how do you get back from them? Weyola yota. Then that mistake, have you learned from it? Kati gwajigamu? Of course. Titogulanga ngoye za mu bipya. Era kati mugenda kundaba nga ndi more and more decent. What do you mean? Wala utandika kuyu. Nawe lulwe badola banti nno olumu byemwambala ku stage tebigatta. No, kisinzira ku muntu kyayagala. Yes, naye kati now nze how I want to brand myself n'okweyongerayo. Okay. More and more decent. Yes. Of course, nja kwambalanga ebintu byange byempulira nti ng'ebyomuwala omuto nakazadde w'egganda but nga ndi smart. Omwana omuto ayinza okwetuma nakazadde w'eggwanga. Ate kinzijjako. Omwana nakazadde abantu balina abatano beeyita ki? Ate waka bamutya nakazadde w'eggwanga kati nze nkole ntya? Kuyita mulalu omwana anonya wakuzalya mwana wakubiri kati. Bakuyita kabaka. Bakuyita owo mita kabaka. Nedda ngamba obugambo. Kiki mbulira kiki muyisa kabaka? Nze bapita mashinari. Kati oba bakuyita mashinari nga naawe okyewuliramu. Nze gwe bayita nakazadde w'eggwanga wakise kyewuliramu. Wewe wakomuyita otya? Wanjise wakomuyita otya omwami? Kati ebyaffe ebyeryo ate obyagaza ki? Sitakubuliddeko ekya nakazadde w'eggwanga. I didn't see this coming. Yeah. He's a very humble guy. Ulimedde nno naye ku biboozi bye. No, but let's talk about it just a little. Yes. He's a very humble guy. Yes, very humble. Naye tumuleke ne humbleness ye. Nyuka nga tushootinga gundi eri gye twali waggulu eri n'ogenda oluyimba obeera busy. Nzijukira. N'okola otya? Otuuse wa yanguwa. Okay. But I didn't see those softness nga simanyi nti no ekintu yakiholdinga bwati. Wama Darius muleke n'ebiboozi bye n'ebyayogerako sibitegeera. I was just leading him on. Ndabe ddala Darius, are you carrying water? Nga njagala kuweeyinga by'olina. Naye oli basket eyitamu mazzi bweti. Gundi yaje nalaba ku mwana. Ani? John Black. Sinamulabako bambi. Why? He should. No, I think he has been busy. Yeah, I think. But he will. Busy. But yes, I think we're tunagenda okukyala sijja kusobola kuba kati yagunze. He actually has a listening party today. Yeah, are you going there? Yeah, ina listening party ku Gundi. Ku the villa. Yes, ina listening. Ogenda kuberayo? No, I have to be home. Oh my God. But management bagenda agenda. I guess so. I don't know. Kizitana agenda.
I'm not sure yet. Why Junior ajja kubeera waka ng'akuyamba ku mirimu? No bambi, he's busy. Naye ali busy. Ani goyogedde. Omupiira gugenda okuyingira mu katimba wawe pa! Gwe! Okay. You should come alabe ku mwana. Know your family. With who? No, John Black is family. Of course we are family because yes. if we are doing the omulimu gwegumu, we are family. You should pass by alabe ku mwana. Bali bakazinizi be. Abaliwa. Ba Kizito, ba Junior. Kale nawe va mu gundi mu bibozi byo. No, si bibozi. Kale anyway, bibozi naye he should pass by. He will pass by oba ali mulaba ngali mulabye n'obutamulaba. Aja mulaba. Ate which will be good. Yes, cause naye kugwenda okukwanjula nja kubeerako. Okuliwa. Nze njo kwetikka ekita ky'omwenge. Mboli mukweyogeza byoloza ndi ku. Naye nja kubeera ku side yo nja kubeera eri ng'atudde. Nja kutulya ddala wa muzeeyi wanko ke mabega. Mukuba akaba mugambe taata we bali kuzaala mwana. Ngali happy bambi. Happy. Namulabako yali twatuliza mu nnyimba zo ku pate gye twali. Oh yeah. Nga musanyufu. Era netumubuuza nti omwana akuleta ddi omwami nti alimuleeta wayagalira. Kumba amanyi. Tayayita bambi tamina kyamanyi tomwana. Nalabanga mu bulenzi butajja nnyo mu tenti. Akoma ku side wali awali studio. Bulenzi ki? Gwe Darius gwe n'ebibozo. Kumba ati obuko. Darius. But let me ask you, how did that kwegata start? Ngomaze kuyingira oba before ogenda okujja mu Black Magic already olino y'omulenzi? If you tell me how your kwegata for two boys started. No, I mean the relationship. You yali first musical oba wagenda okujja mu Black Magic already mweyagala? Darius nakugambye Kona gambye kati ndi mu kiseera kya kugumiza. Waliwo ebintu ebimu nga njagala ntuweko time. Nawe ng'ojja binyumirwa at that time. So akaseera ako kalituuka nga tugumiza. Okay. Nga bantu mu ekereziya Namirembe. Nja kuteerako ekiboozi. Yagala soke kugumiza. Tukyalimu okubuukabuuka. Waliwo ebintu ebimu byo birina time yabyo. And that's why right now I can freely tell you because the baby is there, so I can talk about him because newe nkolanta newe njira wali. So yes, he's there. So talking about a few here and there, it is okay. But your daily routine changed, yeah? Yes, it did. Kwali wazukanga sawa zoyagala 12 omusuuza abazukuse. So tebagalya ddala beebasa abo boolaba. Kyokka bwe butuuka emisala woolina okubeera ng'otunabonga beebaka. 12 omutuuze aba yeebase, but I thank God ali very peaceful baby. Very peaceful baby. Takaaba nnyo ebyo. Yeebaka mu budde. So ngezaako nange okulaba nti nsonty okumufix. That's why I'm doing this right now. When tuukira kati nga njagala nzireyo ku stage mbere here and there nga twamanyira dda schedule yaffe nga we tutamuze ebintu. Yes. So you don't want the motherhood okuyingira mu business side? No, of course. Ne time yacho. That's why right now ndi mugezaako okulaba nti nsobola okubeera n'akadde we kati nenkola kino naye n'abeerayo nga tulina obudde obuli enough. Buli kimu ebibeera nga biri balanced. Omanyi mulina ebiseera mubeera nga mulina zituwa. And you know, she's still a young girl. Very, very quiet. Yes. Kati if you get someone sawe nagamba muntu gwe njagala otwala mu tour a week nga tuliyo tukuba tour ndabira ddala nagenda okunkolera ssente Mukisa. How will you handle that? Omwana ogenda kumuslogan naye ogenda cause already kati obalaze nti you're ready to come back to stage. Era omuntu yena asobola okubookinga right now n'okubendo uli free. Yes. Well, that is a bit tricky. Ate kiza n'okunziza waleri n'enkirowoozaako nga nkoze ntya. Kuba mu bulamu ssente tuzeetaaga. Yes. N'omwana tulina omuwa time. Ate nga n'omwana oyo yeetaaga ssente. Nga we nkugambe Darius nti right now I'm in a process of like juggling the two, balancing the two. So mweyo balance eyo
mfunira kati ekyokukola naye nga right now I'm slowly coming back taking my time moving on my own pace siri mukudduka misinde jobandagawa I'm moving on my own pace so akaseera if something has come of course nja kubeera with the right thing to do the right decision to do I cannot say that this would be the decision or this but any decision I take nchimanyi it will be the best nja kuba nkoze decision nga yeyenkalira ate nga yesinga yes nena kuzina abantu okubeera na abantu abali okumpi okubasembereza ddala kususse kati oli yatwala cameraman omulala tuulya promoter kati ate manager kwegamba kiki okubeera n'abantu bano so close kubaleetera okubanga oli comfortable mu ye gwe nga wali close nange nga tewanfuula comfortable mu ate twali nnyo close nga muntu ono twali nnyo close twanyumyanga naye waliwo close twali nnyo close mpozi yagala mbyogere ebiki byogenda okwogera zabeera ti naawe close nga twali close tereera mulayini ndeka sibanga close naawe no look in the camera and say that gwe kuba ebintu ebyo tutandise obiraba mukwatagana mangu ekivaamu relationship lubuto kuzaala mwana tebita business ebyo oba kati ekintu ekyo kikuddemu ntya business efanga nawe oyagadde efe yes business efanga nawe oyagadde efe ekirala we do not choose who we love or who will oba ani mbizaani zetukoze eki zetuguddemu yes we do not era wekijja it's either you okyembracinga oba kiggwawo yes newe kiba kize ne kibeerawo nammwe ne mulanga you're happy together siraba nsonga lwaki comfort ogifunye mu ye siraba nsonga lwaki obeera ate okalubya obulamu ogwe ku nkongo olw'okubogamba obulamu bwa kiseera bannange let us be peaceful mukama yatulekera peace oba omuntu omufunyeemu emirembe it is okay just mufune how you balance buli kimu kyetaaga balance ebyemirimu bibeere bya mirimu n'ebyammwe bye mukola bibeere byammwe bye mukola respect omulimu ate n'abali mu mirimu mu respectinge abalala kibakoze ki because this is separate life yes bodda ku mirimu kibeere mirimu but the problem sometimes watch business fails when you carry ekiri eno ne mukikola ki ne mukireeta into this that's why business sometimes ends up failing so those feelings eziteetagisibwa ziveemu mu wezitalina kubeera so that you move forward. We're talking about business part of it. One of your managers, mo black magic agenda kwesimbawo. Kino tekibatawaanyemu nga company. Cause already deposit wazansezo ziraba. Kizito agenda mu byaki politics. Tekigenda batawaanyaamu nga mmwe. N'omulundi guli ogwokubiri yali yesimbawo. Omulundi guli yesimbawo era? Yes, yeah. Nekamukuba? Naye sente zammwe ne zifa. Mukama atusaasire this time round kansala waffe Kizito Brian abekasanga timutulabiranga kozesa amaanyi go ng'omuyimbi okubire campaign manager wo manager njagala sente okubire campaign manager wo atakusasula omukubire campaign nsasula sente zije nkubire campaign abekasanga timutulabiranga dda Keno kubeka. Soko vemo byo kusaba sente. So ezo zimusabe nga amazo yitamu. Muga omwe gu receipts omugambo wayi. Ngoto chimanyi yo mwana wa mugaga ina sente oyo. Tegede bachi wabazadde. Owa cyabaki. We, good yali. Ndi wano ne kubira deal manager ampe ku sente. Oli awo yagala kunemesa. Asi nakulemesa. Good oma African ali ati. Yes. He's very okay. He's okay. He has a new song with Eddie Kenzo. It's a collabo.
Juice, yes. Last week, but one in Dickens. He loves the song. Though I know really afromiza, but he loves the song. Yes. Yeah. Nana bakumali no mimi olagamali musaini is still. Yes. Jali ndowooza. Bamuleeta nga gwogendako mu kaliivu baleme kulekawo gap dibu oba. Seriously, I do not know. Now I think that now goes to company work. You're part of the company? When it comes to brand Martha Mukisa. Omanyi mu company muberamu ba HR ne muberamu even when bakolanga gwe tomanyi. Ebyo byera biberamu edi department. Gwe olumu tekikunyiga muno gamba naye lwaki bakikoze we bati. Nedda. No. I shouldn't say ntino chine engeri gye kinyigamu because inze ninate level kwendi indalamu. So wala gwe decisions osano zikolera mu buliri bwogenda ku office kola bagambe bwoti bwotabikola jafuna gyosula genda maaso. Ate wacho odi ku level ndalamu obadde ninate wentuuse kale kanjo it's the same thing. It's same level. Nina level kwentuuse. So if company decides now they want to nurture someone else, it is okay to also give other people chance. Nabo baje babeka ate you never know ate nange nyinzo okwena kuzino abantu babera n'amasanyaze tumanya gye gava nawe no tapping amasanyaze ogenda kola ate n'ekito kizemu ne kikola kine kimulisa we batinga ebimuli. So it is okay. I have no problem with it as long as these people are growing ate tebaligenda kubeerawo stagnant. Nze kyensabirira. Yes. Omaba muyitani omwana? Rise. Praise. Ononsonyiwa. Anti badde ku leave. Olaba oyagala kunku. Omulimu gwe bali namukapani tamuma. Tonnafuna na budde bumulowoozaako. Ne bamukoledde oluyimba ne badde omumanyi. Era nalulaba. N'oluyimba nalulaba. Tukyanoonya linnya bamuyitani? Oluyimba luyita Dira X. Prize. Nsime prize. Balira Dira X. Nali nakulive ndaba it is a nice song. Nero aluyimbe notamufaa. Sisa amufaako kuba nina okufuna muku obudde mwetegereze. Manye what she's all about. I haven't yet gone back to office. Office? No, I haven't yet gone back. I haven't yet gone back in office. Okay. So we need to sit down. I listen to her thoughts, what she loves. Yeah, and maybe catch up. Those days, when things are you've just joined the company. Yes. Nga wakajijoiningira ddala bwoti. Bigambo ne bijja side eri yali afulumye. Naduka abo bagize olwo kwa balese mukazi waabwe bikimu like no balese muyimbi. Now years later it's as if we're proving the words. Balese mukazi waabwe. Ebintu ebyo toli mu biteekawo buteesi byaliwo ddala kuba kati mbiteeka mbijja wali we byajjira kati mbiteeka in a right position ebirina okuba. I did the story. Which story? Eyo enyingi enjogerako nga sijijjukira neonoonye simu twalina twagiwambye twawambye because kakati right now when you got stories ziri ndandika okuzigattagatta ne ngamba akasege nno kalabika nno kaali katuufu kabwabwabwa prophet bwabwabwa alaika yali mutuufu bano balese mukazi waabwe simanyi waki ebiboozi byo bambi biwoomu nnyo ne sukaali naye tobiwa bireke naye nga bambi that's good okuba nti no abaana abasinga abawala batya okuzaala by the way abawala batya okuzaala I don't know why ate gwe ndaba ye age bracket yenyini naye wagambye kyabike ekijja kijje
No, because waliwo kati era even when it comes to our music, waliwo ekintu kyema oteekawo nti kinakubeera west bana ebintu tebina like tebina, you need to come out of that box olabire wala kituufu naye siba tubiteekawo you hear girls naga nze nga nzaala saawe no nga nzaala biki which is okay but when time comes nakyo kyembracing nange era nabeerako mu eyo time nga sisobola because nalina wenjagala ate okubaako wenkola ki wentuuka waliwo yayimba siri muyembe oba oninda okwengera nze nadde nnyengedde era nze nensalawo ki bakulye ne bannange omuntu gwe bayita Darius the example gy'oleese oli yagaa siri muyembe nti oninda kwengera kati nze nabadde nkoze eki no nga bwabadde okoze eki nnyengedde and I was okay with it ne ngamba let me go to this step mwembe gwengera bakukola ki obagulya mukama wange owangudde kati ekyo badde kive mukama ndese kuva mukama gwakyogedde sindagambako ndikireete era ne oba akindeeta bufurezi bwange n'obunkozesaako nyini gwobireeta ebintu okay no, yes that's good. So sometimes mutabagamba nti no ngenda kusanga nga abantu bandese nga bakuleka bagenda wa bakuleka bagenda wa already omanyi mu music bwo relaxinga muko kati ni people move on kwa music wa fuluma aba mungi ate aba ebisere bisinga equivalent kuwo oba little bit wansoba nga akusinga so people ne chitegeza nti go no fuluma ronga is a platinum hit no kolotya ate ebisere bisinga oba ino fuluma music nga at least baba kulese bagamba nga bakulese wangolaba n'omuntu asobola okujja with the hit one hit olimba lumuwe luti ne lumutambuza around the world yeah ngate goine ejizo omukulu obadde ojja banenze kanekuumire wa audience emu yeetoolako omanyi lwaki one abamu abasajja le bakugoberera nga bagamba amatho oyo like talina musajja gwe tokiwulirangako nti ate omukyala azadde bate bamwagala nnyo badde sikimanyi wate kimanyi lwaki bamwagaza buuza oli bayisa kimanyi bayisa lwaki mwagala nnyo abasajja abazadde babaganya kati kigeza ndako lwaki bagala nnyo abakazi abazaddeko lwaki no ndi mukuwa example anti ngambe mbadde sikiwulirangako naye gwokiŋŋambe nti kati ekyo kyogamba what I'm trying to say is their preferences nti osobola okusanga omuntu akugamba nze munewe nsanga omukyalo olubuto nga bamugobye nze ate nsobola okumukwata nenkola ki nengera nemutwala olina agamba mune nze njagala ki pyuwambeerera omulala nakugamba nze ate omukyala mune yalina abaana ne baba bameka I do not mind. I'm ready to move on with them. Oshegeera. So what I'm trying to say is people have preferences. Yeah. Tosobola kungamba right now era tekiriyo era tekibangawo because when you go and see on my numbers zeyongera bweyongezi kula. It's because toli mu gundi za wabyebba wa gundi. Abasinga bonna jukula abadde bazaala mtu ate wabyemba wa gundi wazadde mu bba wa gundi. Ate nabo genda okulaba nti waliwo abali interested in what they're doing. Ne gwe wagize wakute muntu wo era yenna anaakulumba yajja okuba byebbaawo. Oli waddemba okkuba enduulu. Era nkikkaatiriza. Nnensanga omu. Wange? Kikulu nnyo ekyo kibagambe n'okola otya? Bagambe n'okola otya? Tata wabadde bamuleke. He's a simple man with a simple profile. Muleke. Ekyo kyo mujulira. He's a very simple guy. Yes, yakubira jini ze za bbulu. Very calm. Alinganga very calm. I know. Very calm. Era kyekirungi tetunawulyako nti avaayo Sabba wange yakute bbange yamuzadde mwali. Naye kati tuvudde kutya ku kintu kye twali tugamba. No, byebibeera mu industry. Buli mukazi afuna omusajja aba yabbye. Twali twogera ku kintu ky'abafaani nti tebalina gye balaga tebabalimba bawalamwe tebabalimba. Those are the norms that you know okujjawo. Let them not lie to you. Nti when you do this bafaani bagenda kukola ki. Abasooka gwe abaleeta nze nzijukira we najjira nagambako abantu nti nayimba ku Blankets and Wine. Sister wange kaka yali ankubira enduulu
Yalina kajanja just now. Nanti yalina akajanja kuba wagira wuwe. Byali bimunyumidde. Byali bimunyumira. Mu bantu 10 kubanga mu bantu 12 kubanga baba right now nga bankubira endulu ekitegeza ye yali awagira yali akimanyi nga bala tbanakitegeera yeka yakubira engalo nga ne video nzina nga ali yafo afako ngali mu bantu nalekana kwa ambulance zibeerawo era bana I love you so much tebamutwala butabika bagamba wabulo ono era I had to prove to her until I become what she thought I was. I become what I was. You're going to Serena last time. Yeah. Mom, she's good. Msimanyi mufumbo. Yakusokayo. Oh. Era mukulu wanga ino okunsokayo. Namulaba. So, bawala mwete babalimba. If you have started from somewhere, osobola kubako wokola ki wotuuka. Ata wotuuse kati nze wano wentuuse. I believe ata amanya agenda okuneeyongerako. I'll be like a shooting star. So you cannot tell me who I am. Coming back new. Coming back new. And better. And better. With good vibes. Ngobude ko luyimba gundi hani wabbe. Luli mubanga ki? Hani wabbe, it's a month now. It's a month now. Yes, audio. The video twakalu shooting ateluna na kuweza month. Okay. Like so ina akyo ina wenye medala zoli mukola oba zetugenda ofulumya very soon. I'm recording. I have music that I want to release. So just watch the space for great stuff. Yes. Okay. Tuline Masa Mukisa sisaga. Gwe tulina ngato yagikubye. Ogirabye? Chichi obosi bwe bukuluma mpozi bwa buluma abana. Ndari Sunday seno mukibira. Anyway, tuline Masa Mukisa sisaga naye nga tugamba bwe yagala okusubula ebintu China bamita buy with Joseph China buli kimu electronics byango yenviri kwewunda gwe kasoba nga yagala ebintu authentic osobola okubera ngoli wane Kampala nomuwereza sente ebitu ne bituuka osobola okugenda China nakulambuza obutale obuli authentic n'ogula warehouse oguze ebintu tunatuuka kudda naye ngo China byononya ayina zi warehouse nomupangisako nobitekawo nga buli kimu ekigira asobola okusasulirako emisolo asobola buli kimu as long as wetaaga bintu from China bamita buy with Joseph ate ekyemotoka China Subaru yeri ekyemotoka Joseph akola atya? Joseph si akola ebimotoka bade nkubuuza Subaru Subaru yagala gikyusa kati awenjagala okuwulira oyagala emmotoka oyagala kuswapinga oyongereko ogule oyagala ku kibanja mpola oyagala kikaaki kyonna ekyemmotoka bamuyita Sula Motors mu Machinge ekyo guggwa Sula Motors tawa kubirabo ebyaki nti Mata Musandabikidde bulungi muyita muwe emmotoka akasuka widego kaisao temuliriddwa kakati Sula Motors otoke Machinge kugologa ya Salama Road ekida ku Entebbe Road Africa Oil one then opposite Sula Motors wali buli kika kya motoka gwe buli kyewetaaga nga as long as it's motoka bamuyita Sula Motors namba z'essimu kweziri okwo buli kimu kiba kigenda kuggwa immediately w'omukubirira bwoti n'omugamba owaayo emmotoka kikabo eki n'ekiweeri awo woofiisi ze weziri kati ate bondi endala ennene osobola okujja wano ekibuye nga wakava ku poliisi ekidda ku Molandipo bondi eri awo nene kuliko kalina nene liko ekigambo Sula Motors yekayeka gwe tugulako emmotoka Kampala n'emirirwano wonna as long as wetaaga mmotoka bamuyita Sula Motors kitegedde obanga oyagala okugula emmotoka nga Subaru ogikooye kutawaanyamu ekola biki osobola ogimuguza n'oyongerako n'akuwa emmotoka endala inshallah gwe oyo Sula Motors yekaya gwe kiggwerako ate nga tugamba nga 9 paka 11 October tugenda kubeera kuvumbula tugenda kubeera no ku Ndere Center fena tugenda kubeera vumbula we tugenda okubeera we kawoka masajangu muvumbula odigidemu vumbula tugira gundi it's a vumbula Uganda oba olaba bintu biri mu Uganda nenga it's happiness okitegera oludde ngoli indoors fulumako wete okitegera omwana mulekeka muleko omwami amulabirye jangu. No, but then sometimes I just feel like my baby is missing me. No, 2 hours odeyo muyonse ode. 2 hours odeyo muyonse ode. Ubude bunagenda okukyanga muyonse ze mirundi 3. Sula Motors ngama ape motoka mberenga motoka enzija wali. Ne kuletewa Sula Motors. Si agenda okola vumbula. Nida ngamba. Egenda okuyanga wengenda okuyonsa ngentwala nezira. Nevaawo. Sula Motors ayina nnyonyi.
ngo kino kyoyogera kirimu ennyonyi byakubuka very fast talina nnyonyi naye nga I'll see how about naye nga vumbula ya agenda mu maaso October 9 paka 11 tugenda kubeera wali ku Ndere Center. Gwe Mother Musa tumaliriza any words for your fans? Bafani bange mbagala nnyo. That's the first thing kyenyinza okubagamba. Era mbeebaza n'okunsabira, beebale kunsabira ate beebale nakuntegeera nga Mother Mukisa omuyimbi waffe y'ono okitegeera. Beebale kuntegeera era mbasaba banyongere okumpagira n'okunteeramu essaala because vision nene nnyo wetabaako essaala yinza okola ki okubbikira. So banyongere okunteramu essaala as omuyimbi waabwe nze wenyongeramu amaanyi okola that I release good music, but otherwise good things are coming. Ono Darius akimanyi. Darius akimanyi. Ekiralidde kimu zolo kintangazaamu business gyayingiddemu family oyinza naawe okwagala otandika ow'amateeka. Agakola gatya? Anti business yayingiddemu family. Ekola etya? Anti kintu kati kintu kya family. Ate kitya? Tokimanyi nti bibanga nakagambe we are family. No Darius ayika yasembanga mu kiraasi. Sebo zinakola sciences. Olabika wasemanga mu kiraasi because we talked nenkugamba ti business yonna teyina kubeera nti eyingira mugigatika. Business has to be business. Nzoba newembeera nga Darius nga omuntu wange nga tuli fembi wetu ninga tulina business gye tulimu. If we are talking about biri tubyerabira wano tuba twogera ku ssente because twetaaga nkulaakulana. Twetaaga nkulaakulana. Nkulaakulana ekintu okizanyiramu banni n'okukola we need to. So business ebeere business. Era nammwe bafaani bagamba business ebeere business. Temugigatta. Temugigatta na feelings za muwojja ku mitimbagano gyange. Business ebeere business. Temugattika nti ate kino talk business. Awo tugenda okubeera nga moving forward. Yes. No kuba emyaka gye tuddamu kajja kola sente. Jakola sente. So let us mean business. Kigala teri kuddamu kwegatta fuwa. Era ebyo mubiveeko bannange. Emyaka gye tugenda jakola sente. Use a what? Use a what, Darius? Use a chi? A what? Okozesa ki ennaku zino? Ye nkozesa ki? Nange kye njagala okumanya. Nkozesa ki? What do I use? What do you use? Kyegatta. Tokyegata. We are abstaining business. And be intentional about your decisions. Omusoto omukubeko guba mukambwe. Omusoto omukubeko guba mukambwe. Ngasira kubojjako. Kuba kakati gwe walozezzaako naye kati gulya byogamba banno business. Emyaka gye tugenda mu business. We need to make money. Kubanga ensi gyeraga tulina okubeera bulungi ate ne Mukama Katonda kyayagala kubeera bulungi. Bwe mwesibira mu mbeera ey'okubeera nga mwenafuya. Omanyi waliwo yaŋŋamba teri muntu akakasa nga muntu avudde mu ddiini eno nadda mu ddiini nga mupya mu ddiini empya gyazzeemu. Asobola okukakasa ne musulawo. Kati gwe oli mufumu jja mu motherhood naye engeri gy'onnyonnyola abantu ogamba omazeemu emyaka 10 n'abaana 5. Nze ebintu bye ndi mu kunnyonnyola abantu era bye bya bulijjo. If you're having interviews with me, the things I'm talking about, bulijjo bye njogerako ebyobutemalaamu maanyi, ebyokukola. Nze ndi mukyala njagala nnyo abakyala tukole manyi obulumi. Era mama wange ngamba amanyi obulumi obw'omukyala atakoze eki atasomye atakoze atali mukozi ateefaako. Me my mom mbadde nga ndi ku lugendo naye nga anemezaamu okulaba nti nno okola ki siba olubuto olina okuddayo okole. So people like that abanjagaliza okudda nzije mbere mu bantu bange bawe music sina bakola ki kituufu tomeze kibuto sina bamala because we have been working hard okulaba nti kino kye twayagala omuzzukulu waffe tumwagala nnyo omwana waffe tumwagala nnyo but we also love. Yes, of course bamwagala. Goyinza obutaagala muzzukulu wo nga zze
oyina omwagala but agamanyi ge tubadde tuteekamu okulaba nti no let us work towards it ali nange nino kibeeramu okulaba that we make it. That's why I even told you nti sister wange yali omu naye nalina omulaga nti kyandabamu nange nkirwanirira nkituukeko era namulaga nti I'm here. Now that we have reached this point, now we have to move even forward. Yes. Aba motherhood mu industry kati baweze. But your pregnancy, I didn't see it coming. I swear ndimanyi nali subira nti olwokuba I'm the only artist yarabise obulungi nali pregnant. Chova like no nali subira nti kusawe ntukira kula mata mukisanga ali lubuto. Echokulabika bulungi yes I'm seeing that skin is glowing olabika bulungi but ngamba kusawe nti mata yali asobola okufuna olubuto azaale. Kwana kulaba nyongo linga ogamba nti kati nina music wange gye njagala soke tumuguse tukole biki then njukira ku EP yo ngogamba nina okuleta Grammy. Yes, and it's still the mission. Nali manyi nti byo kuzaala mukasawa zo sibetu plan tebeeremu zibeeramu nyingi asolo musajja temututukano nga abasajja ambwa omanyimu mu kuvuma abasajja tujja tukalaga mtomboli abasajja ambwa nga lutandiko era nze tojja biwulira ebyo from me because inze I know who I am, I know what I'm worth. Nti nobanga katuka netoddeko we kati kaba tekamazeewo ki bulamu. So inze nkuzibwa with parents who have taught me that life moves on. Netweko kulabo ne mukulu wankuku jajja wankuku bane ya retiring osolo mujjayo mukabada jajja wankuku ya retiring right now muwibwa amagezi era munonyeeko yamunonya emyaka gyalimu yali mu myaka gyakwaki tuwayo nge yakuba ineho olaba emyaka gye yalimu right now ya retiring nagitungamu yadde era ne mwegayirira ntya ne mugamba ne jajjanko ayangamba kati ndi retired general. Anyway, wewe tubadde tunaddamu omulundi obulala ne Mata Mukisa mudamu obulala ku stage bambi yazaala bulungi asuwa C-section yazaala yasindika ekitegeeza nti baamenya ekitegeeza nti omwami yali abeera naye nga bafuna obudde obukola ki ekitegeeza nti no mukama yanteeramu omukisa wamenya mu kye nakola wamenya ate wali omukazi atamenya gye bali nga right ng'olumufunisa oli butaddaga mulaba mu musajja okumenya you can even do exercises asaba recommendinga wakuli wala bagamba obona otera okuzaala omusajja alina obbaawo kati zikaaba. There is nothing that induces labor tewaliwo unless ng'omwana yagadde ng'atuusizza. Go and do your research. Kyokka tewagira byonna bikola wabikola nina bikola because ndi entitled ku byo. Lwaki mbasi bikola nga mbina access ku byo obadde otya si mu studio si mu motoka si waka. Anyway tujjeko tugende bannange Mata tutwala ku lunch tujjeko